okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Ate nate olunaku olwaleero nyongera okwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omulabe waffe omulungi, Mukama akumpeera ennyo omukisa okubeera nga n'olwaleero nga tuteekateeka Ssabbiiti ate okyekumidde mu maaso ge. Kisanyusa nga Yakobo ey'okusatu essula ey'okubiri olunyiriro olw'okubiri n'olwokusatu ebigamba nti beeranga mulamu ate nasanyuka nnyo we nawulira nga abaana bange beekumidde mu kukkiriza. Nange bwe ntyo bwe nsanyuka buli we nzuukuka ne mmanya nti waliwo ate yeekuumidde ku mukutu asobole okubaako ebigambo ebiwoomu ebiva ku ntebe ey'okusaasira byagenda okugabanako wamu nange omuweerezaawo Suhya Timothy nzenze okuva mu Kawempe District Tula SDA Church aweerereza eyo ng'omudinkoni ate akwanaganya ebya empuliziganya giyite communication. Mukama akuwe nnyo omukisa era nga njongera okutegeeza ndi kaakano ku App Store ne ku Play Store gye tuli otusangayo nga Avento Media Limited ate era ng'oyagadde okuweereza obuwagizi bwo eri media eno osobola okuyita ku merchant code eri 4397 eyo ya Airtel oba obuyambi obwo oba obuwagizi bwo n'obuyisa ku merchant code eya 838993 eyo nga ye MTN. Mukama akuwe nnyo omukisa naye kyensinga okukubiriza ti ng'obubaka buno obusanze nga bulungi tobwekuumira sharingako kubanga kati twasigaza mukutu okubeera nga tugabanyizaako ebigambo ebirungi bwe bityo. Sharinga, commentinga, likinga wasi ki n'okusubscribinga. Ate era okyayinza okutuwagira ng'era oyitidde ku mukutu eyo gamba ng'ogwa YouTube n'okola subscription eyo ate n'owagira omulimu. Tujja kuba basanyufu nnyo nga omulimu ogutaddemu amaanyi n'obwagazi. Matayo 24:14 agamba nti n'enjiri eno ey'obwakabaka erimala okubuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa awo n'obwakabaka ne bulyoka bukola ki? Bujja. Sigala wamu nange leero tuli ku mutwe ogugamba nti abisobola. Ebyo by'olabye nga ebizibu ennyo oba ebigaanye akola ki? Abisobola. Katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda twagala ennyo tukweyanziza nate okubeera nga kyatusaasidde ne tubeera nga ate tuli mu maaso go nga tuli balamu. Weewaawo waliwo abazukuze nga balinamu obukosefu naye ekyamakulu tibawulira obulumi naye nga balamu. Mukama ekyo kya ttendo kubanga bangi abatasobodde na kuzuukuka. Mukama bangi ng'ate obulumi bwabwe kya nsuso nnyo era ng'abamu n'essaala zaabwe ziri nzisinga bawumula. Naye Mukama gw'olina ensonga entuufu lwaki otukumye nga tukyali balamu. Kyetuva tukwegayirira nga tusaba nti leka okwagalako kukolebwe mu bulamu bwaffe. Mukama Taata byonna kabiyinzike ku lw'obuyinza bwo. Jangu otubeere tukulembere mu buli kimu tusabe nga tuyita mu linnya lya Mwana wa Yesu Kristo. Amiina. Tugenda okuyimba oluyimba oluli ku nnamba 1 mu kitabo ky'ennyimba nga lugamba nti mutukuvu abisobola. Gwe mutwe olwaleero. Gw'oli mutukuvu ayinza byonna buli kunkya tunakutenderezanga. Oli
mutukuvu wachisawa manyi Katonda fuga ebintu byonna gwoli mutukuvu bakutendereza bamalayika bo bakuvunamira kumi n'obukumi bakusinza wonna gwe yaliwo era olibawo gw'oli mutukuvu newankubadde nga tetukulaba n'amaaso g'obuntu gw'oli mutukuvu wachisawa manyi otukiridde mu manyi gonna gw'oli mutukuvu ayinza byonna emirimu gyo gitenda erinnya lyo gw'oli mutukuvu wachisawa manyi Katonda omu ali mu busatu. Mukama waffe yeebazibwe. Ate era nga bwe tugenda okuyiga ndaabisobola. Ejjo twatunudde nga tukubirizibwa ndi tumwesige bwe tutyo bwe tunaabeeranga abasanyufu. Tambula nange olwaleero Zabbuli eya 42 olunyiriri lwa 5. Wasoma nti kiki ekikutamiza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikiriza munda yange? Suubira eri Katonda, kubanga edda ndimutendereza olw'obulamu obw'amaaso ge. Tulaba nti nga owulira otabuddwatabuddwa, ng'owulira osobeddwa, ng'owulira weetamiddwa, suubira eri Katonda. Essuubi lyo lyonna kalireme kubeera nga liwankawanka oba nga liba eno n'eri, wabula liteeke mwani mu Katonda, kubanga edda ye ajja kubeera nga kutendereza olw'obulamu bwo obw'amaaso ge. Wano omuwandiisi atugamba nti ng'ali mu ttendekero yakolanga omukozi ow'ekiseera ng'ayambako ku pulofeesa we ow'endagaano empya. Era olunaku lumu yali ayina okulabirira abayizi abaali bakola ebigezo mu kibiina, nga mukyala we atwala omwana waabwe omuwala ew'omusawo okukeberebwa. Bambi kawala kattu kaali kalwadde ng'era kalumizibwa era nga atandise okukenena. Ekintu kino kyeraliikiriza nnyo omuwandiisi waffe ono, era ng'alowooza nti oba omwana ono yaliba nga yalwadde n'alwala
obulwadde omuzungu bw'ayita nti cystic fibrosis. Obulwadde buno nga bumutiisa nnyo era agamba nti yatya okubula okufa ng'awuliranga waliwo amukubye ekikonde mu lubuto. Owulira obulumi obwo omuzadde bw'awulira eri muwala we. Yali tasobola kugenda na mukyala we kulaba musawo kubanga yali alina okutuulawo ku meeza ng'abayizi bano bakola ebigezo byabwe. Omuwandiisi atugamba nti yali mu nnaku ey'ekitalo ey'amaanyi naye ekisinga mu byonna nti yali nga asaba mu kasirise ti Mukama nnyamba, wonya muwala wange. Bw'atyo nno ng'atudde Bayibuli eyali emusemberedde ku meeza awo yagisika mu kawolawola n'agisitula, bw'atyo ne yeesanga nga bikudde olunyiriri lw'agabanyizzaako wamu naffe. Olunyiriri luno ne lumuzzaamu amaanyi. Ng'akatandika okulusoma amaziga gaamukulukuta mu maaso n'emirembe ne gibooga mu mutima gwe. Mukama yamujjukiza nti kindekere. Kakibe ki ekinaavaamu? Katonda yali akisobola. Era nga bwe kiri mu kigambo kye nti wa kisa kingi. Katonda waffe yalabirira muwala waabwe n'ataberamu bulwadde bwa cystic fibrosis obwali bumutiisizza okujula okufa oba obulwadde obulala bwonna. Yasi yali alina obulwadde obwa allergy bwokka. Muganda wange, mwanyinanze, mukadde wange, musumba wange, munnange ampuliriza era ndaba, mulimu ebintu ebikutiisizza n'owulira nga Katonda alabika taliiyo. Mulimu ebikumazeeko embeera, mulimu ekizibu amazima ekijja. Abasinga tugamba nti ebiseera bigenda kukyuka naye ne kibanga ekyajja ne power bank nga kyajja kusetolinga. Naye Mukama agambye abikola ki? Abisobola. Teweetaaga kugwamu maanyi. Kye weetaaga kwe kubeera nga oyongera okumwesiga, oyongera okumugumiikiriza, kimulekere. Olunyiriri olwaleero lutujjukiza okusaba ku bintu byonna n'obunyiikivu n'obugumiikiriza. Okusaba y'engeri gye twolesaamu obwesige bwaffe eri Katonda. Katonda asalawo okukola ng'ayita mu kusaba okw'abantu. Bw'oba osomye mu Yakobo 5:16. Ekirala, tulina okumutendereza bw'afaayo ku mbeera oba bw'atuwa amaanyi okugigumira. Tusaanidde okubeera nga tumwebaza kubanga gwe tolina kye waakoze. Okubeera nga Katonda asiima engeri ze weeyisizaamu. Tolina kye waakoze ekiyinza okumusindiikiriza okukola ebyo by'omusaba. Abikola lwa kwagala kwe, lwa kitiibwa kye, na kubeera nga yakwagala bwagazi nga mwana. Nga bwe kiri nti gwe tolina ky'osobola kukola ku kubeera ng'ofuuka mutabani wa taatawo akuzaala. Ne bw'atyo Katonda tetulina kye tusobola kumukolera okuggyako kumwebaza, kumutendereza nakugulumizanga linnya lye n'okuliyitimusa mu mannya gonna. Katuleme kwerabira nti ebizibu byaffe byonna n'ekyo ky'okyagaanye okugabanako ne mukwano gw'oyo gwe weesiga ennyo, ekyo kye weesigalizanga ggwe kitwale eri Mukama, kimwolekeze, mugambe nti nze nkooye nzize kubanga waŋŋamba
timuje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, naye Mukama ajja kuwa ekuwummula. Okusaba kwange kwe kuno nti Mukama nnyamba okukwesigamangako mu mbeera zonna. Nnyamba okukwesigamangako mu mbeera zonna. Leka eyo naawe ebeere essaala yo ng'oyita mu lunaku lw'olwaleero. Ne mu bulamu obusigaddeyo nti buli ekijja nga kiringa ekizza okummegga, jjukiranga akagambo kamu nti abisobola oyo gwe nsinza. Kano kazze buzi ajja kasobola. Waliwo olugero lutera okunnyumira olw'omunnassaayansi omu Albert Einstein eyali ng'alina presentation oba ffe gye tuyitera okuyita conference, naye ng'ate yali akooye. Naye yali atula mu mmotoka, driver we kyava amugamba nti teweeraliikirira. Presentation naye olabika ng'akwereka nze ngikole ki? Gipresenting. Bwe baagenda ne batuuka mu conference nga Einstein yakkiriza driver we abeere nga yakola presentation eyo. Driver ono yagenda rehearsalinga kubanga presentation si gwe gwali omulundi gwali gusoose. Bw'atyo driver bwe baatuuka n'awaayo presentation eyo n'asomesa conference. Kyenva muvaamu munnamawulire omu abuuza ekibuuzo ekyalinga ekizibu ennyo. Naye agenda okukibuuza nga ne Professor Einstein amaze okubeera nga atereera awumuddemu bulungi, n'ajja n'atuula mu katebe ng'ayambadde uniform y'obwa driver, nga driver ayambadde uniform y'obwa professor. Professor bamwokya ekibuuzo ekikyasinza obuzibu kye bali basuubira nti tagenda kyanukula. Naye professor okubeera nga yali yeesiga mukama we, driver yagamba nti ekibuuzo ky'ombuziza kyangu nnyo, ne driver wange asobola okyanukula. Bw'atyo yagamba nti katwanirize driver wange kuba nzize ng'ebintu bino mbinyumyako nnyo asobole okubaanukula. Bw'atyo Professor Einstein yasituka n'annyonnyola ekibiina kyonna, era okuva olwo tebaddayo kumubuusabuusa na kubeera nga bakuba ebituli mu biki bye yalinga atera okuwandiika, biki bye yali anoonyerezaako. Obwesige bwo ggwe nange mu Katonda bwe bugenda okubeera nga buleetera oyo akulaba n'oyo andaba okubeera nga bategeera Katonda gw'osinza. Buli lw'owankawanka nga balaba nga tufaanagana, buli lw'obeera eyo n'otendewalirwa ne weerabira Mukama, abasoma ggwe nga Bayibuli yaabwe nga bagamba olaba naye bimulemye, kitegeeza Katonda we naye munafuta ekyo takisobola, ekyo alemeddwa. Naye gwe kyebuuze Katonda bw'ati bw'akyagala. Kyenva nkwegayirira nti buli kimu jjukiranga ebigambo ebyo ndi ye Katonda. Ky'olabanga ekitasoboka akisobola. Toteekamu logiki wo ggwe. Gamba bugambi ndi Mukama na kino kizze, jangu okyerule kive mu maaso gange. Oba kimpiseemu nveemu nga ndi muwanguzi. Nze omuweereza wo nsigadde nze Timothy nze Suhia okuva Ettula SDA Church. Mukama akunkuumire ng'oli mu kuteekateeka sabbiiti ey'enkya. Nywerera ku bigambo ebyo ndi Mukama bisobola. Wiiki eyinza oba ng'ekuyisizza supiidi, naye Mukama abisobola. Togwamu maanyi, togwamu ssuubi, yongera okumwenywerezaako. Akuuma takumira mpeera. Katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda twagala ennyo, tukweyanzizza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Tukweyanziza nnyo nnyini ddala kubanga oyongeranga buli kaseera okutujjukiza nti ggwe oli w'amaanyi. Ensonga lwaki woba otuwa amateeka otandika ng'otujjukiza nti watuggya mu Misiri n'omukono ogw'amaanyi. N'olwekyo tetusaanye kubeera na bakatonda balala bonna w'oli. Kubanga bwe wayitaayita
wanoonyaawo ewaawo waliwo bye twali tufudde bakatonda naye nga mu byonna tewali kikwenkana Mukama. Kyetuva tukwegayira ndiyongera okutwenywereza. Mukama katunywerere mu linnya lyo, katukugumirengako, tubeerenga obwesige bwaffe bubeeranga ku ggwe, kubanga ggwe obisobola ate obimalanga. Mukama Taata tukwegayirira, jangu otukulembere ne mu lunaku olwaleero. Tusaanyize okubeera bannabo abanaggulu. Mukama tutendeke mu mpisa eyo yennyini gy'oyagala tweyiseemu mu ggulu. Mukama otusaasire, leka okwagala kukolebwe mu bulamu bwaffe. Tusabye nga tuyita mu linnya lya mwana wa Yesu Kristo. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.